Ketwebaza nnyo abakulembeze ba Afrika ababadde mu Bufaransa mu Paris conference. William Ruto Abafirika nakati nalabyeko aba Nigeria n'abanagana nga bamukubira engalo. Yakoze speech ezimu kozesebwa okubeeza amagezi president we Kenya ng'akyadde Bufaransa n'abakulembeze ba Afrika abalala. President wa South Africa Rwamaphosa yayimiridde ku mavivi ge n'agamba abazungu Afrika ekooye okusabiriza. We are no longer beggars anymore. Bino Rwamaphosa yabadde abyogera president wa South Africa ng'abazungu bamutunuulidde bwe bati bage omusajja ng'atusse. Rwamaphosa yawadde ensonga lwaki amawanga ga Afrika manyiivu mbo mu COVID ba president ba Afrika basabanga abazungu eddagala ne bali bamma. Can you imagine? Rwamaphosa yagambye nti sirabangako nsi president wa South Africa Rwamaphosa yagambye abazungu tetulabangako nsi nti life Bulaya ya makulu okusinga Afrika. Nagamba twabakubiranga amasimu mu COVID. Mutuwa amadagala ne mugaana bazungu mwe. Muli wano mwefuula nti muli mikwano gyaffe. Rwamaphosa president wa South Africa nagamba nti African continent ekooye okusabiriza kyekiseera okwekolera ebintu byaffe. Bino president wa South Africa Rwamaphosa nga amaze okubyogera ebigambo ebyabadde bikaawa ng'omususa mu bazungu nga president wa France Emmanuel Macron amutunuulidde bw'ati. Chancellor wa Germany amutunuulidde bw'ati agamba nanga Abafirika babadde kibano nga bazuukuse. Kaakati ate William Ruto president we Kenya yate n'akamalamu. William Ruto yagambye nti obuzibu bwa Afrika bwonna butandikira mu World Bank ne IMF. President wa Kenya Ruto yawadde ezimu ku speech ezisinga okubeeza amakulu mu nsi yonna bukyanga Afrika ebaawo. Bino nakoma biwulira nga Sankara yabyogera gwe baakuba amasasi e Burkina Faso. Bino Mandela yali abyogera Ruto bye yabadde ayogedde nga talina kutya namu. N'agamba looni ze mutuwa tusasula emirundi 8 okusinga amawanga amalala lwaki? William Ruto yagambye nti amawanga ga Afrika bwe bagawa looni mu World Bank ne IMF batuteekako interest emirundi 8 okusinga amawanga ga Asia, Europe ne Latin America. N'agamba Afrika tesobola kukulaakulana. William Ruto n'agamba World Bank ne IMF zina bannyini bazo ba shareholder. Afrika teyina se. N'agamba kakati we should form a new financial architecture. Afrika mweyina se. Mu butuufu ebigambo bya William Ruto Afrika yabisanyukidde. Era ndabyeko aba Nigeria ndabye abanagana ku Twitter nga bagamba mu butuufu Afrika etandise okuzuukuka efunye abakulembeze. Mu butuufu William Ruto yannyonnyodde. Nagamba Afrika tetusobola kukula. Nga mutuwa mabanja ate ne mugakubisaamu emirundi 8. William Ruto nagamba Kenya yokka esasula obuwumbi bwa dola yabwogedde mu butuufu. Ng'okaaba amaziga n'ogamba omuzungu kiki kyabadde atukola. So William Ruto yagaye bino ebya World Bank ne IMF kyekiseera Afrika ebiveemu tukole ekibiina ekipya ekya financially nenga Afrika inamu se. N'agamba omukyala atwala World Bank goyina bakama abo bashareholder ajo reportinga mulimu omuddugavu nti nedda kati sirika njogere. So William Ruto yawadde speech nnungi nnyo ne president wa South Africa Rwamaphosa bagambye abazungu. So Afrika etandise okuzuukuka ketusabe nnyo nti really abazungu bano they get the message in a good way kubanga buli president avaayo okubawakanya bamutta. Buli president wa Afrika avaayo okuwakanya abazungu bw'atafa COVID amaliriza ennyonyi ye efunye ekizibu. So tukirabyeko Sankara bwe bamukuba amasasi Kampoli eyali mukwano gwe e Burkina Faso lwa kuchallenginga influence ya Bufaransa mu West Africa. Neke tusabe nti William Ruto byayogedde it was a nice speech. Yabadde articulate oluzungu lwe bino bye ngamba Bobi Wine